ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno abafiira eddiini yaabwe ku mirembe yali Ssekabaka Mwanga twakusuubiza okutuusaako ebyafaayo by'abajulizi abasibuka mu ssaza lino ery'e Masaka. Era olunaku olwaleero tukuleetedde omujulizi Kalooli Lwanga, omu ku baali bakulira abajulizi abattibwa. Olw'obukulu bw'omujulizi ono nabitaddemu engatto n'enjolekera ku lutikko ekitovu mu yafeesi ya Reverend Father James Sendege akulira emirimu gy'obutume mu ssaza lino ery'e Masaka era avunaanyizibwa ku byafaayo by'abajulizi bano. N'atunnyonnyola buli kimu, naye emboozi yagitandikidde ku buzaale bw'omujulizi ono. Kalooli Lwanga azaalibwa Birinzi mu parish y'e Butende mu dayisi y'e Masaka, naye nga yakulirako n'ewa ssengaawe e Kyato e Kalungu, era ewa ssengaawe eyo mukoddomi we bawa ssengaawe ayitibwa Mawulugungu yali omwami wa Kabaka yamutuusa okumusinga mu lubiri. Kalooli Lwanga wa Ngabi era ab'ekika ky'Engabi wammwe nnyo ddala, nga kitaawe yayitibwanga Mabingo. Birinzi awo Kalooli Lwanga wazaalibwa wazimbibwa oluvannyuma ekijjukizo era Masaka Diocese era magawo bulijjo Sunday esooka mu mwezi ogw'omusanvu. Azaalibwa mu ssaza lino ery'e Masaka, kya mukisa kya kwenyumiriza. Ono atubulidde nti Kalooli Lwanga okwabulira Buddu gye yatuukira Emityana eddiini yamukwata omubabiro era bwe yagenda mu lubiri kwe kusalawo okubatizibwa ne bwakubadde mu biseera ebyo abasomi Ssekabaka Mwanga yali abakyojjanya nnyo, naye byonna yabigumira wakati w'omwaka gwa 1885 n'omwaka gwa 1887. Eddiini yasooka gisomera mu Kindamityana kubanga mukoddomi we gyali agabiddwa. Yatandikiza okulira ku by'eddiini ng'agijja ku balonde oba ekigango ekyaliyo ekyalimu ba Noah Mawaggali ne ba Matiya Mulumba Kalemba. Ate oluvannyuma yasingirwa ddala mu lubiri n'atandikira ddala okusoma eddiini. Yali muvuka wa mpisa nnungi n'empisa ennungi zonna ez'Obukristu, era kitangala ky'eddiini, kitangala ky'Evvanjiri kyayongerezaako bwongereza. Yabatizibwa nga 16 Ogw'ekumi mu mwaka 1885 nga Yosefu bali ku ddembe asuze attiddwa nga beetegekera nabo embeera yonna eyali egenda okuddako. Father James Sendege atubuulidde nti Kalooli Lwanga bwe yatuuka mu lubiri yakuzibwa, oluvannyuma lwe yali omukulu w'abaali mu lubiri okuttibwa, ng'ono nno ye yali omujulizi bali ku ddembe. Yattibwa mu kibuga Kampala wakati awali akatale k'Owino akabbulwamu erinnya lye erya Ssenti bali ku ddembe. Kalooli Lwanga ye yali omukulu w'abaweereza bonna mu lubiri lwa Kabaka, era yagabanga emirimu nga yalaba bagikoleddwa bulungi, yayaniriza abapya abakajja n'abayingiza mu bitongole eby'enjawulo mu lubiri. Naye era nga Yosefu bali ku ddembe yamala okuttibwa, omujulizi yasooka Kalooli Lwanga yaddakaawo kubeera omukulu w'abasomi bonna, ate nga ne mu lubiri yali omukulu w'abagalagala, era ne mu kulangibwa kw'abatuukirivu ne mu matendo ne mu nkaala zonna ezikwata ku bajulizi ba Uganda abatuukirivu, Kalooli Lwanga alabibwa nga yakulembedde. Mu kuwayamu naye era atunnyonnyodde nti mu lubiri eno Kalooli Lwanga yali kyakulabirako nnyo naddala eri abavubuka, y'ensonga lwaki bangi baalemerako ne bamugoberera ne basalawo okufiira eddiini yaabwe. Kalooli Lwanga yali muvubuka ddala, yali myaka nga 17-18 n'atandika okusoma eddiini, naye nga bitugambye ne muvubuka bwe nga tannaba kusoma ddiini yali muvubuka wa mpisa nnungi. Agenda otuuka okuttibwa ng'ali myaka nga 25 egy'obukulu, naye nga yeewuunyisa nnyo nti yafa n'okuwasa tawasizza, naye ng'ate n'obutukuvu abukuumye, ebikemo byali bingi ngala mu lubiri. Ne Kalooli Lwanga ono yanyweza nnyo banne myaka egyo kubanga bangi baali myaka gye ate abalala nga bato ku ye, era batugamba nti nga bagenda mu ttambiro Kizito ono ye yamugambira ddala nti gwe nkwata ku kirenge, nkwatira ddala mu kiwatu. Naye Kizito yali omuto naye era naye n'alagira ddala obuvumu, n'ategeeza bonna nti naye tatidde ajja kutuukira ddala Namugongo okuttibwa. N'ekyo Kalooli Lwanga yayamba nnyo okunyweza abavubuka banne. Kalooli Lwanga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'olubereberye omwaka 1886, n'attibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 1886 ku myaka 26 egy'obukulu. Yalangirwa Papa Bendikito ow'e15 mu lubu lw'abeesiimi e Roma mu Itale mu mwaka gwa 1902, ate n'akakasibwa mu lubu lw'abatuukirivu ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okumi mu mwaka gwa 1964, ng'ono nno baamulangirira mu lukiiko lwa Vatikaani olwokubiri, era mu biseera ebyo Paapa Pawulo ow'omukaaga ye yamulangirira, era ng'ono olw'okussaamu abajulizi bano ekitiibwa ye Paapa eyasooka okukyalako ku lukalu lw'omuddugavu Afrika, era ng'abajulizi ba Uganda bano be baamuleeta okulaba eggwanga lye baavaamu n'ekifo we babattira eky'e Namugongo. Reverend Father James Sendege avunaanyizibwa ku mirimu gy'obutume mu ssaza lino ayongedde okutubuulira abantu omutuukirivu Kalooli Lwanga baawolereza oluvannyuma lw'okukakasibwa mu lubu lw'abatuukirivu okuviira ddala mu mwaka gwa 1964. Kalooli Lwanga olw'empisa ze ennungi ez'Obukristu ng'omuvubuka yaweebwa kuwolereza abavubuka, n'olwekyo abavubuka bonna basabibwa balabire Kalooli Lwanga okubeera ab'empisa ennungi, empisa ez'obuwangwa ze tulina, ate n'eddiini kweyongereza empisa zeetuyigiriza nga bwe tugambye n'eddiini nga tennajja yasangibwa wa mpisa nnungi, muntu
muntu mulamu mwegendereza mwesimbu ate eddiini bwe yayongerezaako n'abeera omuvubuka ow'empisa ennungi. Loli Lwange era yawolereza ebibiina by'enkola enkatoliki byonna. Ennyimba nnyingi ezizze ziyiyizibwa mu ekereziya omuli na zino, naye nga zonna ziyiyizibwa okwongera okumanyisa abakkiriza ab'omulembe guno obukulu bw'omujulizi ono Kalooli Lwanga, newaakubadde abamu tebatera kuziwa budde okwongera okumanya obukulu obuzirimu. Abatudde mwenna baagulira omukulu waffe omuzira nanige yoyo Kalooli Lwanga.